Abalangira n'Abambejja, bassebo ne bassebo, abataka ab'obusolya, bajjajjaffe mwenna ab'ebika, abataka abagundiivu mu Buganda, Mbejja Ndagire Tajooba, bamaama Bannamasole sibeerabidde, abatataka mwenna, bajjajja baffe, abatabaazi ba Buganda, abapemberanyi, abawalattanyi, mwenna mbalamusizza. Mbejja Ndagire Tajooba. Amawulire ag'ennaku, nfunye okunyolwa naddala okuba nti saamanyaako ku bulwadde bwa naava Namulondo. Kwenjeera nnyo bassebo ne bassebo, bassebo ne bannyabo, mwenna ab'olulyo Lulangira, twenjedde nnyo, twenjeeredde ddala. Omwana wa Mukama waffe Mugema n'alinnya, omwana naava Namulondo aseeredde. Bino byonna weebiri n'ekiva mu bantu abakulembeze abatagezaako kugatta lulyo Lulangira, wabula abeefunyiridde okwawula mu Balangira n'Abambejja. Olwaleero nfunye essaawa ziri 9:04 ez'ekiro mu bwaguuga bwa Amerika gye mpangaalira. Nfunye okuweerezebwa n'okutumwa okwogera ensonga zino. Okusookera ddala nga bampeerezza olukalabaya olwawandiikibbwa amannya g'abaana ba Ssekabaka Edward Muteesa Walugembe Luwangula, naye ng'abaagawandiise n'eyakulembedde okusinza n'okuwandiika ye mukyala Nakanca, omukyala w'omulangira w'e Tooro eyeeyita omulangira wa Buganda David Wasajja, ate ye ng'erinnya lye ettuufu ye Kijanaŋŋoma eryamutuumibwa kitaawe Omukama w'e Tooro. Okubuzaabuza nga bateeka abantu baataddewooko be batateeka bulijjo mu biwandiiko byabwe, naye nga baagala kusonsekamu Wasajja ne Agnes Nabalamba mu lisiti y'abaana ba Ssekabaka Edward Muteesa Walugembe. Bano si baana ba Ssekabaka ono. Abasajja Abaganda ne mulembe guno abamu bakebedde abaana baabwe, ng'omukyala ali waka afumba emyaka 15 azadde abaana 6 naye nga kuliko ababo 2 bokka. Muleme kutusibako Agnes Nabalamba na David Wasajja. Agnes Nabalamba mwana wa Lusimbi Mpanga amufaananira ddala, mutunuulire ennyindo n'emimwa, mutunuulire Nabalamba. Ebisigala waliwo ebiri, mutandike okukakasa, mubeere nga muli bamalirivu, muleme kwekkiriranya. Ensi yonna ekimanya Agnes Nabalamba mwana wa Lusimbi Mpanga nga tannaba na kufuuka lubuga, naye era mukiremeddeko okumuwandiika mu bitabo muno tekijja mufuula mwana wa Ssekabaka Muteesa, si mwana we, si mwana we. Ekirala, David Wasajja si mwana wa Muteesa. Abo ababiri abo kaakati mwerabidde omwana wa Ssekabaka yasinga okumumalayo, oyo ye Frederick Matumbwe, n'omwana wa Ssekabaka omulala eyamumalayo ennyo ye Frederick Daniel Mwanga Basamulekere. Oyo naye temwamwogedde. Mwerabidde omwana wa Ssekabaka Muteesa Cuucu, naye temwamutaddewo. Kale nze nsaba okubagamba, waliwo n'omulangira omulala gwe batugamba eyaziikibwa e Kajjansi ewa nnyina. Omulangira ono yali payirooti. N'olwekyo omulangira oyo naye tukyamunoonyerezaako nti mwana wa Ssekabaka Edward Muteesa Walugembe yali payirooti mu nsi za Bulaaya, n'azzibwa n'aterekebwa ewa nnyina nga tebasobola, abakika kya nnyina tebasobola kwaŋŋanga mayega n'akakuuli k'emmengo. Abamumanyi
be bagenzi batugamba ensonga zino nti yaterekebwa ekajjansi ewa nnyina amuzaala era n'abaana yaleka 4 abambejja 2 n'abalangira 2. Nsaba okutegeeza Obuganda nti nno bano baasambagadde ng'embalaasi efa. Oluvannyuma lw'okubajjukiza n'okubabuulirira n'okubavumamu nga nkozi olutambi olwali lutanyuma, baasalamu ne bejja bayikiriza. Nalukola nga nasooka ne nkola olutambi ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa Novemba nga ntegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 10 naye tetunnawulirayo Mayiga bw'atuyita kubeera mu nsonga zino. Mazima gennyini Mayiga teyafaayo. Olwo agenda asattira, agenda awuuzuuma. Nsaba Ssaabasajja Kabaka ogambe ku kasajja kaako kakamegere kakayumba kali ak'enkoma, abaana baakatuuma Kayumba, ke bayita Charles Peter Mayiga, okagambe kalekerawo okwenjerera mu Baganda ababonaabonera e Bulaaya be mutunzeeko ettaka lyonna Mayiga alitunze, be musengudde ne bajjajjaffe ne mubasimula mu magombe gaabwe nga mwe mutunda. Mayiga mutunda Buganda mugimalawo. Kyokka ne mujja eno eri abaana ababonaabona. Ayi Ssaabasajja, Abaganda gye bali abali homeless mu Amerika muno nga tebalina we basula, tebasobola kusasula we basula. Naye olw'okwagala Kabaka abeera ne $2 200, Mayiga bw'ajja n'amuwako 10, olunaasiiba enjala okumala omwezi mulamba. Ssaabasajja, Abaganda babonaabona e Bulaaya, Abaganda babonaabonera ddala. Naye tugamba ku kasajjako kalekerawo okwenjerera mu Baganda nga kabasabiriza ssente. Era bwe ntyo bwe nagamba ne ku Jjunju Omulangira ne mugaa Jjunju baleke kukozesa kujja eno Bulaaya nti osabiriza ssente. Teri mulangira wa mujaguzo asabiriza. Abalangira tebasabiriza. N'Obwakabaka bwa Buganda tebusabiriza. Ne bwe muzzeemu okusabiriza ng'abakopi, Obwakabaka bwa Buganda ne butuma omulangira asabirize owa mujaguzo, omwana wa Kabaka omulamu ali ku Namulondo. Ekyo kizira. Ekyo tekikolebwa. Nsaba okutegeeza Abaganda nti Ssekabaka Dawudi yalagire ekigambo omulangira kisembyeyo la ne a. Ma, wu, la, a, na, ga, yi, la, a. Bw'atyo omulangira Ssaabasajja Ssekabaka Dawudi Chwa bwe yalagira kiwandiikibwe. Kinakuwaza, kyennyamiza, naddala basenga abafu abakyaliwo bano abakaddiye bagamba banakuwala nnyo okulaba nga muwandiika ekigambo omulangira n'ennyukuta nabeefunye ara a, kubanga mu lulimi Oluganda temulimu ara. Eyo Bazungu nammwe ab'omulembe guno mwe mugisonseseemu. Nsaba okutegeeza Obuganda nti bano abeekangabirizza ne bagaba basabidde ba Ssekabaka, abaana Ssekabaka Muteesa Olugembe Luwangula, ssebo Obuganda bulina okumanya nti abaana ba Ssekabaka abamu tebaawandiikiddwa mu bitabo byabwe bye baawandiise era gye bali, era n'abazzukulu ba Ssekabaka gye bali. Ekirala kye njagala okutegeeza Obuganda nti okuggyako Saala Kagere, Agnes Nabalamba, David Kijenengoma, ono yeeyita Kintu Wassajja, ono oli Agnes Nabalamba yeeyita Nabaloga Agnes, naye nga abaana ba Ssekabaka bennyini bangi tebalyanga yadde ku 10 yadde bazzukulu be wadde omugabo. Twategeezeddwa nti bano baatunda ennyumba ya Kabaka Muteesa e Bungereza, buli omu n'agabanyizibwa emitwalo 10 egya pawundi, naye ng'abaana abalala aba Ssekabaka Muteesa
teri kye baafuna. Tewali kye baafuna. Abasinga abo abazzukulu be tubagamba bakitaabwe baafa obulwadde bwa mukenenya nga bwakajja. Abaana abo tebasomye nga bano basenga baabwe abeeyita abaana ba Ssekabaka Muteesa weebali. N'abo Bakintu Wassajja abeeyita abaana ba Ssekabaka Muteesa weebali. Naye tebaweeredde ku mwana n'omu bw'ati owa Ssekabaka Muteesa. Kyanneewunyisizza nga bulijjo bagobaganya abaana b'Omulangira Kiweewa wa Ssekabaka Muteesa wa Lugembe. Bulijjo babagoba. Naye neewunyizza nga baga nti ate naye mwana we nga bamukkiriza. Bwe bituuka mu kugabana ebyenfuna bonna bano babagobye. Bwe bituuka mu kutunda ettaka bano bonna tebeetaaga kumanya. Teri abonaabona mu Balangira baana ba Ngoma nga bazzukulu ba Ssekabaka Muteesa. Taliiyo. Bano be basinga obubi, basinga n'Abalangira ababa Ssekabaka ab'edda. Kubanga bo ate bo Bassekabaka ab'edda balina okwagalana. Nayo ennyumba obukyayi obuli mu nnyumba ya Ssekabaka Muteesa sikibulabangako nga bukulemberwa Agnes Nabalamba omwana wa Walusimbi Mpanga atabula obutabuzi ne David Kijene Ngoma omwana w'omukama w'Ettoolo abatabula buli kimu ekiri mu nnyumba ya Ssekabaka Muteesa. Ekikwewuunyisa Omulangira w'Ettoolo David Kijana Ngoma yeeyita Kintu Wassajja afaanana kitaawo okumumalawo emimwa n'engalo tewali kwawula. Emba ez'eŋŋaŋa tewali kwawula. Bw'ogenda ku mpumi tewali kwawula. Oli yamalayo kitaawe naye era bakyamutusibako nti mwana wa Ssekabaka Muteesa. Ekitali kituufu. Tetujja kusirika. Obuganda tulina okubugamba enkya n'eggulo. Amazima nti ono omusajja gy'ali myaka 27 ne yeesonseka mu Bwakabaka bwa Buganda nga bamusanze ku Luzzi eri Kabowa gye yavudde n'addira mukazi we omwana wa muzzukulu wa Nganiizi omukyala Omunnyarwanda nga nnyina Muteeso. Omwana Munnalwanda kitaye Munnalwanda nnyina Muteeso be bazaala oyo muka Wassajja. Kati najja n'ayimirira n'atulyamu olugaayo. Ebyo byonna ffe tetujja kubikkiriza, tujja kubyogerangako, tujja kubuuliranga Obuganda amazima. Abasinga tetwagala kutwagala. Katulwanirire ku Buganda tulekewo akatono ennyo. Okusinga bwe mugoba abaana bazzukulu ba Ssekabaka Muteesa bennyini ne mubagobera ebbali. Ne muleeta bana aba Wassajja. Wassajja okimanyi nti yali ayagala kufuuka kabaka nga mukama w'Ettoolo. Nga mwana wa mukama w'Ettoolo. Nga nnyina ng'alina omukazi Omunnyarwanda nga alina omukazi nnyina Muteeso. Wassajja bw'ali Obwakabaka addakaani si mwana wa Nakanca. Omukazi mikisiti w'Omutoolo. Mikisiti w'Omunnalwanda n'Omuteeso. Mbwoyo yero oyo famire. Wassajja dda gy'oteekwa okubeera. Nakugamba toli mulangira wa Buganda ate toli na mulangira wa kuddiba. Omulangira w'okuddiba waakiri ayingira. Bamuwalula n'ayingira n'akoma mu ddiiro. Naye gwe toli mulangira wa Buganda. Naawe Agnes Nabalamba kye mukoze kimala. Ayi Ssaabasajja bano abantu kye bakoze Obwakabaka bwa Buganda kimala. Kimala. Ne mutunda Wassajja n'otunda ne Mulungu. Ssaabasajja taba kuyimirirawo senga Mulungu waali. Ne mutunda n'amasiro ne mutunda n'emiti ku masiro ga Ssekabaka Mulondo. Ffe twabakooyera ddala. Mulimu abantu abateekwa okufa mu Buganda, Abaganda ne bajaganya. Ne bajaganyiza ddala ng'akasajja ka Charles Peter Mayiga. N'oyo David Kijene Ngoma yeeyita Wassajja. Ne Agnes Nabalamba abo baagala kkubira mbuutu nga baafudde. Kubanga mukosezza nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Charles Peter Mayiga tujja kukulwanyisa paka. Tujja kukulwanyisa ebikolwa byo paka lw'olirekerawo okujjojjobya bajjajjaffe mu magombe gaabwe.
mwebale nnyo mwebalire ddala okumpulirizanga. Bano bamaze okuswala ne basongola ne beekangabiriza mbu basabira Ssekabaka Muteesa nga 26 Novemba. Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa yazaalibwa Novemba 19 emyaka gye 10 lwe gyawera. Tewaaliwo nsonga yonna yonna egaana gavumenti ya Uganda kuteekateeka mukolo guno. Tewaaliwo nsonga lwaki bannayuganda omuntu yekka ateekwa okubeera n'olunaku nti Muteesa Day, Muteesa 2 ne mumuteekerawo nti olunaku lwa Muteesa owookubiri Novemba 19. Okulukyayisa Abaganda baaluttirako bantu mu mwaka gw'2022 battirako abantu ba Buganda basobole okukyayisa Abaganda. Naye Abaganda tebasobola kukyawa lunaku luno. Olunaku luno lwali luteekwa okubeerawo mu byafaayo bya Buganda kubanga bya Uganda yonna. Lwaki mukuza asimanyi Tariiki Siita asimanyi NRM dde biki mukuzaamu ky'omwongo omusajja yaleeta obwetwaze bwa Uganda eyalwanirira Uganda obutagatibwa ku Tanzania na Kenya obutayingira katogo. Omusajja eyalwanirira obwetwaze bwa Uganda n'aba nga talina lunaku lwonna mu Uganda. Lumujjukira yawezezza emyaka 10 byonna bino ebitooletoole ebigwagwagwagwa ebisirusiru ebikulembera Uganda byajinise binnyo. Tewali kye byakoze, tewali kye bikolera. Muzira bwa Uganda, muzira wa Buganda ono kubanga Muganda, kubanga baamwagala nnyo, kubanga n'omukulembeze w'eggwanga yalimu mufulumya mu lubiri. Ye omu ku baalumba ebifaananyi ne vidiyo zaavaayo zaalabibwa. Empala n'eyo Museveni naawe giveeko ey'okuwalana Muteesa. Olunaku lwa Muteesa lwetaagibwa mu Uganda yonna Novemba 19 kubanga yaleeta obwetwaze mwe muginikira ebinnyo. Luteekwa okukuzibwa, luteekwa okubeerawo mu ggwanga lyonna mu katogo ka Uganda. Ate Obwakabaka bwa Buganda bulina okukuza ennaku Meeyi 24 ne Novemba 19. Tukooye okutusiruwalirako mayega. Muli bitooletoole temulina magezi. Oyinza otya obutasobola na kugamba nti ojje wali erubaga ng'ojja otwenjerera mwene bulayo ogenda osabiriza abantu ssente zaabwe. Buganda ku ntikko, Buganda ku ntikko kagenda kasaawa obugwagwa. Kagenda kamansa obugwagwa. Oyinza otya okuyisa mu Ssekabaka Muteesa wa Lugembe Luwangula amaaso bw'otyo kasajja ggwe amanyo gakujinise ng'enfaana. Sajja katama kano kamayiga tekalina kye kakola kigatta Buganda okuggyako okwawulayawula n'okutta abataka n'asikizaawo Abannalwanda ensowole n'akola ebiraamu n'ateekawo nga bwe basise. Nsaba okutegeeza Abaganda nti omutaka wa Buganda bw'aserera emikolo gy'omutaka oyo tegimalirwa Bulange, tekiriiwo. Ebyo bivulu. Emikolo egiteekako egikakasa abataka ba Buganda gikolebwa bataka ba Buganda. Obusika bw'abataka ba Buganda bukolebwa nkiiko z'abataka ba Buganda, tebikolebwa Katikkiro wa Buganda kuba yabeera mu kopi era abeera muzzukulu wa bataka. Eky'omutawaana ekiriwo nti Charles Peter Mayiga Kayumba Kamegere si muzzukulu w'abataka ba Buganda era si wa mutima. Kitaawe yali mupakasi. Kitaawe yali mupakasi wa omusajja eyeddira omutima. Kitaawe wa Mayiga tabangako Muganda, yali musajja Munnalwanda nga mupakasi. Mupakasi w'omutima. Era nga Abaganda bwe bali akuleeta n'akuwa ekibanja n'amwana n'amuweerera naye nga si wuwe wa mupakasi. Ne kitange yabaweerera bangi. Mulimu n'abagaggafugga abali mu kibuga naye nga kitange ye yabaweerera.
ng'abayita baana be naye nga tebabanko baana be, baali baana batuusi, baali baana ba musajja mutuusi. Yajja n'amukolerako, n'amupakasa, n'amufuula muganda we, n'amuwa ekibanja, n'amuyamba n'okuzimba, n'azaala n'abaana, abaana kitange n'abaweerera. Oyo ye musajja Omuganda. Naye abaana bano nze mbatya kubanga bo baali balina omusaayi gw'Obwakabaka bw'e Rwanda. Tebeeyitanko mannya g'Abaganda ate tebawalanangako ku Muganda. Era bategeera, baganda bange bategeera bulungi, bategeera. Nsaba okutegeeza Abaganda nti oluusi obusungu butukwata naddala ejjoogo bwe liyitirira ku Nnamulondo ya Buganda. Litwogeza ebikikinike, litwogeza ebikankana, naye tetuyinza kukkiriza jjoogo lino liri mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ayise abasajja tujja kgenda mu maaso n'okulwanyisa omusajjawo Kayumba. Investigations ezimukolebwako zikyagenda mu maaso. Mwebale nnyo Abaganda okumpuliriza. Nsaba Abaganda buli omu abeereko ky'atoola. Atalina ssente toola oluwayi lwa muwogo luwe mulirwanaawo ali mu kulwanirira Buganda. Gw'alinawo akasente w'omusajja alwanirira Obuganda aweerere abaana. Tusaba Abaganda mwegatte muweerere abaana ba Buganda kuba bye basinze obutasoma kati. Tusaba alina obusobozi nuyirira, weefiirize, oyambeko ku ggwanga erijja. Mwebale nnyo okumpuliriza, Ombejja Ndagire Tajuuba, Mukama abakuume.